ABAGGALATIYA essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu ddembe Kristo yatufuula baddembe. Kale munywere, mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Kaakano nze Pawulo kambategeeze nti bwe munaakomolebwa nga Kristo taliiko ky'abagasa. Ate nate ntegeeza buli muntu akomolerwa nti alina ebbanja ery'okukolanga eby'amateeka byonna. Mwawuliddwa ku Kristo, mmwe abaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka. Mugudde okuva mu kisa, kubanga nga tuyita mu mwoyo olw'okukkiriza tulindirira essuubi ery'obutuukirivu. Kubanga mu Kristo Yesu okukomolebwa newankubadde obutakomolebwa tekulina maanyi, wabula okukkiriza okukola olw'okwagala. Mwali mutambula bulungi, ani eyabaziyiza okugobereranga amazima? Okusendebwasendebwa okwo tekwava eri oyo abayita. Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Mbeesigammwe mu Mukama waffe nti temulirowooza kigambo kirala, naye oyo abateganya alibaako omusango gwe ne bw'aliba ani. Naye nze ab'oluganda obanga nkyayigiriza okukomolebwa, kiki ekikyanjigganyisa? Kale enkonga ey'omusalaba ng'evuddewo, nandyagadde abo abababuguutanya beeraawe. Kubanga mmwe ab'oluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye temukozesa ddembe lyammwe kukola omubiri bye gwagala, naye olw'okwagala muweerezeganyenga mwekka na mwekka. Kubanga amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kimu, mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, era temutuukirizanga kwegomba kwa mubiri. Kubanga okwegomba kw'omubiri kulwanagana n'omwoyo, n'omwoyo gulwanagana n'omubiri. Kubanga ebyo eby'omubiri bikontana, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, obugwenyufu, obukaba, okusinza ebitali Katonda, obulaguzi, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Mbalabulanga bwe nasooka okubalabula nti abo abakola ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kale ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. N'abo aba Kristo Yesu baakomerera omubiri wamu n'omululu gwagwo n'okwegomba kwagwo. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo, era tutambulenga ku bw'omwoyo, tuleme okwenyumiririzanga obwereere, nga twesunguwaza ffekka na ffekka, nga tetukwatibwa bujja ffekka na ffekka.